munzijeko nebi microphone byammwe mubiteeke eri mama kanzije muko kusasi teekako esi musajja jena azena jja musajja munne mukomera namuwane sente gumugambye mbuno bannange Karo wadde tetwabeera fembi naye wampombera abange shoka njimalire wano ngoyinze personal nnyo kati oli agenda gasozi nga bwe mutwe we muwulira obubi naffe bwe tuwulira nga mubi tukoze nnyoko temutu mama ate nnyomba bw'oba jjukira bulungi we twakomye mu kitundu ekyokusatu ekya Love Story ya Sister Karo yabadde ajoininze YMCA. Abazze bawulira story eno okuva ku kitundu ekisooka tulabye sister ono nga muntu wakulemerako azadde ebyokusoma bimuzoganyiza here and there naye nga bwe lwafuna omukisa ogugenda ku ssomero ng'agenda okuwira ddala lwe yakola P7 ne mumujjukira ku senior 4 kati wuno ayingidde YMCA. Karo oli kyakuyiga kinene naye abange nga bwe nabagambye nti ensi oba bwe ntero bagamba nti ensi obeera olowooza nti buli kimu okiwulidde buli kimu okirabye ne walyoka wabaawo ky'owulira ky'olaba ne kikwakakasa nti katandika butandisa ensi tonnaba gitegeera. Mujjukira mu kitundu ekyasooka jjukira katugenda ku kyakuna n'ekitundu ekyasooka Karo atunyumiza bw'asisinkana maama w'omulundi ogusooka bwamusisinkana asanyuse abadde abona kati final asisinkana maama we tamulabangako ye tamujjukira naye bwe bamumulaze essanyu n'amubuukira gwabuukira ye maama amuzaala naye amubuuza nti owaaye mwana muto muwala gwani kono maama nze mwana we ono essanyu limutta naye nga maama takyajjukira nti ono muwala we si muwala we ge yakuza obukuza gwe yazaala mu kyenda kye nga takyamujjukira kwe kubagamba nti abaaye kiba kinene ekyabaawo gwate maama okutuuka okuba nga tajjukira na muwala we ate nga yamuzaala. Tubadde tukyali awo sister nga jagagamba sozi ebyoyo byawala kankunyumiza ebyange ebya jjojjo wano konze lwaki tobeera ekiggula luggi jangu otugulirewo sho lutubuulire tuveewo tugende mu maaso n'ekitundu ekyokuna ekya story ya Sister Karo. Oh my hey buli lwebaka mu nnyumba ewuwo musaba ne muyingira obuliri ne mugenda ekyamuliibwa n'ebibeerawo mukire wammwe obimanyi ebibeerawo ewammwe biba birala si bye bibeera mu buli nnyumba. Abalala ekiro baba basera, abalala baba batemula abantu, abalala bagenze mu bubbi, abalala beebase peacefully. Ennyumba ziba za njawulo n'ebibeeramu bibeera bya njawulo. Bukyene ekyabaddeyo kirala nene ekyabaddeyo kirala. Bw'obanga omanyi ebyabaddewo ebyo by'omanyi tomanyi byabadde ku nju ndala. Ensi tukyalaba nnyo tukyayiga nnyo. Earning boards zino zituyambako mu kugolola. Abamu abantu bagololera ku bitanda naye solution banange tugiina mukozeseeko ku earning boards. Earning boards zino zolaba siza bbeeyi. Tuyina sayizi ezo zonna earning boards zifulumira mu sayizi ezitaano. Earning boards zino zolaba siza bbeeyi. Entono 7,000 ate laje esingirayo obunene ya 16,000. Awo makatu wonna ebbeeyi zonna gye ziri za buwangazi ebyuma bigumu nnyo nga bw'obuulya tosobola kimenya. Eno earning board esangibwa ku Masis Quality Beddings. Tusangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'Ekyebando makati ga Shell petrol station ne Cheap Hardware wansi wa Epic Motel. Enamba y'essimu yaffe eri 0708 721 erine ku WhatsApp. Sozima ekibooziwoozi bannange mpulidde story ya sister nempuliriza ne ngamba annaye kino kibooziwoozi nange nazaala omwana munnange nazaala omwana mu 2007 first born wange. Kati bwe nazaala omwana
2027 omwana n'aweza emyezi 8 jjajjawe n'agira ki nazaala omwana nafuna olubuto nenzaala tetwali wamu n'omulenzi era ng'ekyannemesa ndimuuko olweruyeewo ndi mukyala mwerumuuko ate famire y'omulenzi bo baali baddugavu munnange maama we n'agamba omulenzi oyo omuwala tasobola kufumbira wano oyo omuwala mweru ajja kulwala nga bw'anaabanga alwadde nga gwamu omusaayi ekyo nekinnemesa obufumbo munnange kati nembeerawo n'olubuto nenzaala omwana wange mu 2007 bwe nazaala omwana n'aweza emyezi 8 bwe yaweza emyezi 8 omwana n'atandika okulwala ng'ebyo bwebityo omwana alwala nenjogera n'omulenzi nemugamba munnange omwana mulwadde nga sirinaawo nali nkyali nga sirina kyenkolawo embeera y'ekyalo nga bwenyiga n'omwana netukolaki nengenda ew'omulenzi naŋŋamba twala omwana mu ddwaliro nemutwala naye natuuka mu ddwaliro omulenzi n'agamba omusawo jjanjaba oyo omwana naye tasukka bujjanjabi bwa nnusu 10. Omusawo n'amubuuza bujjanjabi ki obutasukka 10 penado oba n'amugamba kyekyo kyenkugambye. Omusawo n'akola ki nampaayo ndowooza oba yali penado oba nempekeza kotamu nenvaayo nenkomawo neŋŋamba ono talina mulamwa ndowooza n'obweru nabwo bwannyamba nesimufumbirwa ekyo nekita nembeerawo n'omwana wange omulenzi yalaba simulondoola simufaako netubeerawo bwe tutyo kati omwana okuweza emyezi 8 omwana nantabukira omwana ng'aba oba oli awo atudde omwana ekintu nekijja lumu ekirwadde nekimukuba n'azirikako neŋŋamba kiki kino manyi nga tonnaba kulokoka tonnaba kulaba kitangaala ebyo bibeerawo emizimu ogamba gino mizimu gy'ewaabwe w'omwana ensitula omwana nemutwala ewaabwe netugenda naye sozimu omanyi omwana twatuuka ewaabwe omwana bwe twatuuka ewaabwe omwana n'asirika omwana yali aziza ebbeere okuva ku makya paka olweggulo nga tayonka wabula nga akaaba bukaabi netubeerawo bwe tutyo kati olwali lwe twagenda ewaabwe w'omwana netukomawo omanyi okudda enkuba neetonnya enkuba yatukuba naye natuuka ewaka ffenna nga nali ne sisita wange yeyamperekerako ffenna ne tutoba naye omanyi nti omwana teyatoba n'ebikunta bye nali mubisse byonna omwana nga tatobyeko yadde bannaye tuweewuunya ne tugamba kiki ne tubeeraawo bwe tutyo ne tutuuka ate omwana n'addamu ebyo naye ne baŋŋamba oyo omwana kirabika byewaabwe ŋŋamba nedda nti omwana wange simuta kati nali ndi awo omwana nga ekyo ekirwadde kyeyongera buli lunaku nenvaako awo neŋŋendako ewa sisita wange n'omwana ne bigaana omwana nenkolaki negenda ewaabwe omwana neŋŋamba jjajja bannaye omwana mumuleke mba mwagala omwana nja kumukomyawo ng'akuzeemu munnaye olwo olunaku lwe lwasembayo okubeera n'omwana wange emyezi 8 egyo ne bamunzijako omwana we bamunzijako omukazi naŋŋamba sikulabangako ng'olinnye wano ng'oba oyagala obulamu ng'okyayagala okubeera omulamu era olabeko ku baana abalala sikulabanga ng'olinnye mu maka gange omwana wange muleke wano era omwana nannyagako omwana n'amuyingiza mu nnyumba neyeggalira naŋŋamba nfuluma mu nnyumba ng'ovudde awo era nalina sisita wange. Tubaaniriza bakasoma baffe abalungi ku Demiro Properties and Associates bangi kati nkakasa mulina ebyapa era biri mu mannya gammwe mwabijjeeyo eri mubali abaabaguza
naffe mwakomyewo abatugulako ne mugaa era nange Mukyala Dembere wadde nkumanyi munnange kwata ekyapa kyange okiteeke mu mannya gange anti nabagambanga nga mmwe mugamba nze kasita nkumanyi nga tonnakyusa kyapa kyo kukiteeka mu mannya go oba kukiteeka mu mannya gammwe kubanga musobola okuba nga mwagula wamu ng'abafumbo ng'abooluganda oba ab'emikwano oba nga ssako abakyala mwina ebibiina byammwe mugula ne mugula ettaka lyammwe ne lituula eyo nga liri mu mannya g'abali abaabaguza gwe wenali eyo nga tonnaba kukyusa kyapa kyo jangu ku Dembere Properties and Associates ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Saturday wano ku Modern Havana Complex ku Lwaga Kabus Road. Munnange ne tutambula ne tugenda maziga amangi nenkaaba ngenda ku mulimu gwe nali mbeerako ntandika okukola nenkolayo emyezi gyali emyezi 2 nenzirayo ndabe ku omwana nga yayonooneka nga takyalabikako kumbe ate yali atandikiriza otambula yali ayanguye okutambula emyezi 8 egyo omwana nadde emabega nayonooneka nenzira nembagamba mumpe ku mwana nziremu mbeereko naye naŋŋamba bw'oba oyagala emirembe luno lwe luba lukoma okulinnya wano bannange omukazi nanteekako empalana munnange nange nembivaako neŋŋamba kababeere n'omwana waabwe munnange nagenda nali ndi awo nga nkola ki nga ŋŋamba kaŋŋendeyooko era nambuuleko omwana omukazi yateekako abaana bagamba we mumulabangako mumugambe saagala nakumulabako saagala kumuwulizaako bannaye nga neŋŋamba ndowooza ono omukazi alina kyayagala okunkola ayinza okunkuba akagundi akakumbi ku mutwe kanoonyereza ku mwana nange nensirika nembeerawo nazeemu okunoonyereza ku mwana omwana bamubikira dda nti maama we yafa maama we taliiwo mpuliriza sitore bannaye nenfulira nga enkotte ku mutima batubika munnange nga gyetuli okuva 2007 naddamu okunoonya oyo omwana 2017 ng'omwana akuzeekuzeemu naye omwana kale baali bamusigamu ekyo nti maama we taliiwo yafa kati bwe natuuka ku mwana saamusanga waabwe namunoonyako neŋŋenda bamundagira gye yali agenze kwolwo yali agenze ku Luzi neŋŋendayo naketta namutambulirako neŋŋenda ku Luzi gye yali alaze omwana nemunyonnyola omwana bannaye nga tabitegeera yadde omwana bwe yandaba naddayo n'agamba era waliyo omukazi anennoonyerezaako ansanzeyo ku Luzi aŋŋamba mbu ye maama wange jjajja we n'addamu n'amukkatiza bulungi nti maama we yafa omwana kati yeyo embeera gye yakulamu ate jjajja we yakula amutulugunya embeera mbi munnange omwaka oguwedde ndowooza gwali mwezi gwa 2 omwami wange gwe nnina saawa eno naŋŋamba okimanyi omwana we yafumbirwa bannaye nalwala nentuuka paka ku oxygen naye nga kiki pressure zankuba ku lw'omwana naye ate nga nali simukuzizza bambi naye ate embeera brother wange gwenzirako nga kale yabinnyumiza omwana embeera gyalimu mbi embeera ye yavaako omwana okukola ki okugenda okufumbirwa n'afumbirwa era kati saawa eno naye yazadde ogwo omwaka oguwedde mu November kati bwe nawulira nti azadde mu gw'omukaaga awo waaliwo egundi emise yali ewaka basisita bange bonna ne bakuŋŋaana ne ba brother emisa yali ewaka ne mbagamba bannaye munnyambe munoonyereze ku oyo omwana ne bakwatagana kale kati engeri gye yafumbirwa ne bafuna we bayita ne bamutuukako bwe bamutuukako munnange nga bakola ki nga bamugamba omwana n'abagamba nze baŋŋambe ebukojja
teri bukojja nze sirina bukojja ne bamugamba kale gezaako saawa eno tolina mateeka gakunyiga nnyo nga bwe wali ewammwe gezaako ogende munnange yagenda otuuka ebukojjaawe bannaye abantu amaka manene ewaffe amaka manene bannaye omwana n'asanyuka omwana n'akaaba mu maaso g'abakojja be bamaama be n'akaaba era omwana saawa eno okummanya amanyidde ku ssimu naye nti kundaba bulabi nti tandabangako nanneetegereza munnaye tamanyi naye ku ssimu olwasooka omwana bwe nakuba ku video call omwana teyayogera bannange kubanga bamugamba maama we yafa omwana yantunuulira nantunuulira tewali yadde n'ekigambo n'ekimu ne muyita ate jjukira amannya ge nalinamuwa nga ndi naye baagakyusa kati bamuyita bamuwa amannya amalala naye tubeerayo ne batubika ne batukyayisa abaana baffe kino kituwa ekyokuyiga bannange abaana tubanoonyengako naye awo nange nakolamu ensobi naye kikyali nti saayagadde kuleka mwana wange kubonaabona mu kutuuka mu eyo embeera kumubikira mama nti yafa ne bamubuzaako ebyo byonna ne bamubuzaako omwana tasomye ali awo akulidde mu mbeera yakubonaabona mpaka kutuuka ku eyo stage bambi naye sozimo webale kutuweereza mukwano akayimba ke watuwadde bannaye kali akayimba nze nsobola okukawuliza okuva ku makya paka ne buziba ne bwenkasanga ku TikTok nyinza okubeerako wemba sigenze ku YouTube nenkawuliza konna naye akatundu koba otadde ku TikTok nyinza obeera naako anti ne headset mu matu umupirisuuti nga ne bwayogera nga siwulira kyekyo ekibozibozi kyange munnange sazimo mukama akutuweera omukisa we bale kutubuulirira wankubadde ffe tukuzeekuzeemu naye kituwa ekyokuyiga nti tujja sobola okubuuliriranga ku baana baffe wankubadde abamu tebaatutuuzanga ne batubuulirira naye otugiyaza ku bwongo naffe ne tufuna ku bigambo bye tujja okutuulanga n'abaana baffe tubabuulirirengako osanga nabo basobola okubuuka bye twagwanga mu bannange mukama akutuweera omukisa happy new year bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najjemba Furniture Mart Banda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najjemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najjemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture kale olabye bannange kugamba never say never mwana wattu yakula amanyi taliiko maama mulekwa awedde emirimu maama yafa abonyeebonye embeera embi emusindikiza ogenda okuyingira eddya bimutawaanya final asisinkana obukojja oba lwakuba nti ffe tuzaaliddwa ne tukulidde kumanyika kati abamu bakulidde ku bukojja naye muve ku sozi yazaalibwa ku bukojja n'akulira ku bukojja naye obukojja buwooma nze bannange obukojja buwooma lwakuba newankubadde buwooma ate saagaliza abaana bange kusula ku bukojja kubeera ku bukojja okujjako nga mbeera embi ezze n'enzija mu duniya teolaba nnyimbi ekali akapya nti tondesa obwana bwange obuto buti tokiganya wakirire kabuva wabi nakirimu nakiraba bamulekwa bye balaba bye balaba walabye wawulidde kayimba kange akapya 225 kale awo nawo wabaddewo ekyokuyiga maama agamba nti waliwo obusobu n'ate munnange era bamuteekako ekibuli bw'oba oyagala obulamu toddamu okujja okubeera wano tojjamu okujja okulondoola omwana wo leka omwana wo omwana wange amaka ge mufumbirwa amaka ge tuwasaamu gaba n'ebintu byago
ogenda olowooza owasizza muwala ng'owasizza kika kyonna, ofumbiddwa ddenzi ng'ofumbiddwa kika kyonna. Abantu mubagendeko mpola, twala ky'omanyi nti onookiruma n'okimugunya bulungi, kati sooka okirume mu kkooti owulire obanga kirumikako. Mutuusizzeeko abakazi ng'omukazi talumikako, omusajja akuwasizza talumikako, ate nga tebikyakubeerera byangu nga bw'olowooza. Naye ensi eno twakomye sisita ekitundu ekyokusatu agenza okujoininga YMCA. Kati katumugoberere ku YMCA n'ebiddako. Nze Sozimo, thank you for being part of this family. Tubeera mu love stories. Nawe jangu sharing a love story yo. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Agenda nsoma, agenda mu hostel nkasoma. Ng'abeerayo eyo ansulayo kati nga weekend oleze lujja nebikola kinerunda banenga babisozi omusajja oli alinze ekyuwa. Ebiseera ebyo waliwo katikitiki nangulira akasimu ka katikitiki kali kaesi kabiriiti. Akalala akali akayo katikitiki yali wa Airtel, kabiriiti yali wa MTN, waliwo akalala bakayitanga nyengerabidde. Aka UTL mango obwo obusibo yagula bubiri akake n'akange. Kati walingawo ebyo ebiseera mazimabisazi walingawo nga waliwo layini ng'obeera n'ennamba 5 kati kubaako ennamba nga yabwerere mwezi kati nga nze gwe yateekayo naye ng'akuba essimu ng'ayinza okuba essimu bw'otagikwata olwo lutalo ng'ayomba nga yaŋŋamba buli weekend ng'ajja apangisa emmotoka n'ajja ku ssomero nandoda nga takkiriza nsuleyo nga ndola ku lw'omukaaga kuba tasoma nga olw'omukaaga afu lecture za kitundu paka mukaawa 6 ansoma paka saa 6 najja kusaba ng'emu awo nandoda nanziza ku Mande ku makya oba ku Sande olw'ekkulu. Kati bwe nagaananga okgendanga olwo lutalo naye nsoma gundi wange naŋŋamba mulamu wange naŋŋamba amakalo sooka ofokasinge ku future mukulu waabwe. Ebyo eby'obufumbo oli bisanga waba sooka osome olwo bandi bubi twagala mwana ebbanga libadde naawe olwo jjukira nabasinkana 28 nga gwako olwo tuli mu 2010 twali mu 2010 ndowooza nensoma nemmanko nga anko wange ajja kusomero bami nandaba nandeetera requirements nandeeterayo omutwalo ng'abaana bakimanyi bagamba taata wazze nzikirira abadaala nengendayo nampa byandeetedde nenzirayo nensoma nebantikkira anko wange najja yalinga taata pambi mutenti ne basoma amannya gange mukata wiyasanyuka nzikira nampa sente emitwalo gyali 10 nagamba za lugoye n'engatto n'emiiri olwo nga nafuluma dda bwe nakola industrial training bwe bampa salumi yansigaza naye nga omukazi tasasula neneegoba ate nga nfunye omuzigo neetongodde nga tubeera tulwananga n'oli boy child buli kaseera tuba tulwana neevaayo we navaayo neneetongola ate neezirayo nga maama ŋŋamba jangu nkwagala njagala okomewo
nakoleranga nga bamanyiwo basesita be nga bajja ne banneegayirira kumawo amaze okusoma kati ng'agamba obadde wano ewange kati osomye omaze okusoma ofunye omulimu olaba oli wakaliyo omusajja bagenda kutwala bannange nemugamba kale naye maama latali yankwatamuko nga ngenda nenzira Mwamisozi ebbanga lyonna nabeeranga ndi oyo yokka nga tunula vanira Mwamisozi sirina kye nali nkozesa naye nga sifuna bamuto kale Katonda yali andaga nti sirina kuzaala wantu awo kubanga ekyo kyatwala emyaka ndowooza gyali emyaka 6 gye namala nga siddangamu kuzaala nga ninamu essuubi nti tata w'omwana nga oli tujja kuddingana kuba twagiranga ne tucommunicatinga we nali ku ssomero eyo nga twogera nakwaya 2 nakwaya 10 naye ngono boyfriend waali naye nga tata w'omwana bwajja tetutumbula vanira era tatunulako naye vanira olwo nga yalinya ennyonyi n'agenda ng'akola ali ku byeyo kati nga mbeera awo ne ngamba saagala kuzaala kanina omusajja wange myaka gyali 6 gye nalinda kati munnange mbisibirinako nga newakono bamutegedde boyfriend kubanga yambuuza nga obeera wali mugamba nga munnange tukira saabeerangawo 24/7 najjangako ka weekend kati nga tosobola kutegeera mize gya muntu munnange mmala okusoma olwo tuli mu 2011 ndowooza awe 2011 mmala okusoma negamba kasita mmaze kati nfunye omulimu nkola nengenda nenzirayo nembeerayo ewa boyfriend oyo nembeerayo kati oli kuzaayo emabega oli kwe ngugambye oyo maama gwe yali amanyi owa tractor nayawukana naye ekyamundekesa nga mufumbo ate nga yali yankweka mbu yaali singa alina just mwana nemmuta olwekyo kati nenfuna ono ow'embeera naye mala nemwiga nemwagala netandika omwagala naye era si nnyo nembeera naye ono maama we nga nfaako baganda be banjagala netwezimba netubeerawo munnange nfuna olubuto kalayo entuufu evaayo nga nvaayo ku saaluuni ng'omusajja ali oba bakiyita kubeera nsekyuwa oba possessive nga nebankubira essimu ng'ayinza okukwata essimu n'agikanyuga ku kisenge Mwamisozi nga buli kaseera abeera ngamba nina abasajja nga buli kaseera omanyi omusajja ng'ali ku bunkenke nga naye akimanyi nti omukazi gw'alina tamujjaamu bannange seewaana naye eno meseji kano akalowoozo nkawa abaana ab'obulenzi oba omanyi nti omukazi gw'oli naye olaba takusaana takujjaamu let her be muleke agende nga naye oweepimapimamu weeraba nti mazima ono omuwala si kiraasi yange agenda kunnumya bulumya mutima muleke agende mulekera abo b'olowooza nti kiraasi ye kubanga gayi yabeeranga ku bunkenke Mwamisozi gayi oli yeesibirako ne mu nnyumba ennaku 3 nga mukyayi maama we n'agamba ndooza maama we yankwatiramu maama we n'agamba omwana wange abadde agenda nakwetta amaganda be ne bajja we nali nkolera ne beegayirira kalokomawo ne maama najja kalokomawo omanyi ne maama ku graduation yajja yabeerako negamba kale maama alabika we yalaba ekyo n'ankwatamu n'agamba gwe wekka asobola okwasaganya omwana wange gwe omufudde omusajja yali buyaaye teyeefaako naye mulabe kati wa buvunaanyizibwa buyonjo akola negamba kale temunaye Mwamisozi nga nfuna lubuto nga mbeerawo nga nvaayo gye nali nkolera atandika nga kukola byakulya byange nga mbitunda sumusaza ezo nga nsaplayinga n'enviiri ezo nga nkola mobile ngenda neekolerako abantu ewaabwe nga nina ebintu byange material zange kati gayi nga ajjayo obuzeebwe nga gayi agenda nanywa omwenge nanywa sigala n'afuuka ekirala kati ekyasinga okunzijirako ddala waya
Mugayi n'alekeraawo okukola ne bamugoba ku mulimu ng'obusente bwenkola abubbawo n'abunywamu obusente bwange bwenkola weobuteeka tubusangawo oba okitegeera maama naye nga maama afuuse maama Mwamisozi nali sikimanyi gwentangazaamu nga maama amanyi okujja n'akonkona ku ddinisa bw'azze kuyita mutabani we nga bwendi nali manyi kizira nga maama ayingira paka mu kisenge kyaffe nga maama tatutya nga maama ajja n'ajjayo nga weba siriiwo nga ajjayo baketi ka mutabani we kaba yakozeemu ssusu yakafulumya n'akooza nga maama ajja n'ajjayo engoye z'omwana we n'azooza n'obwomunda Mwamisozi ntangazaamuko nga ne bwemba gyeri amuyita anko jangu zuukuka tookole Mwamisozi nga bwenfumba bwe nafumbanga nga maama aleeta emmere omwana wange omussa enjala omufumbira miceere ate nga gy'ayagala n'amakuroni nga maama ajja n'emmere anko nkwata emmere bannange ne ndaba nga tulinga abakola abali ku competition ne maama egamba bannaye ekyo kino ki Katonda n'annyamba nenzaala omwana wange bwe nazaala omwana ebyeyongera kati nali nga kusomera jjukira nabeerangayo kusomera ennaku zange 6 ng'aleetamu abawala ng'oyinza okudda ng'ebintu bwe baabijjewo wabirese kati waliwo omuluka gwe twasuzanga yali mukwano gwe baasoma bonna kati nga talina wakusula ne tubeera naye jjukira nze saabeeranga wate nga kisenge naddiro nga twavaayo mu kabwesikota kuba namugamba nga namuteekako pressure nakuŋŋanya obusente ne tuzimba poloti yali nene ne tuzimbawo ekyengulu olubuzi 2 kati nange ng'ayongerako munnange n'aŋŋamba leero gwe tomanyi nti bw'oba toliwo wano baleetawo abawala kale nze saakifangako okitegeera kati lumu ŋŋenda ewaka nsanga baggyeeyo ebintu byange nga babisibidde mu kasitoowa ngensirika maama n'aŋŋamba muno waba yaleese omuntu tusobola okubeera abakazi 2 tekiriimu buzibu nensirika ngamba maama bwoto bw'ogambye nti ye kale tewali buzibu ate n'ebyo ebiseera wama nali sinaba nakuzaala nzijukidde nensirika nenzirayo n'embeera ewaffe bandi eyo ate ne bajja komawo munange teri amusobola kwamusobola nenkomawo mami n'aŋŋamba mama wange oyo omutono nga naye mwana wange olowooza tebaakukwatamu omukazi oyo nga yakulaga nnyo omukwano olowooza teyakweronda ne mugamba mama nze simanyi nensirika bwenfuna olubuto n'andeeteranga eddagala ery'okunaaba nanfaako olunaku lw'okuzaala saamugamba namugamba namaze edda okgenda mu ddwaliro namugamba enzaala omwana wange ng'oli taata w'omwana wange omukulu kaali awo takutula tasalawo yeebuzaabuza negamba kambeere noono ntuule setolinge ekisooka mu byonna mumanyidde munnange nzaala omwana mbeerawo baana be ng'omusajja anywa enjaga nali simanyi nti anywa n'enjaga kaye ng'anywa enjaga nga mubuulirirako awo nga bigaana nga maama mugamba nga maama agamba munnange bw'ona omuleka ani anaamusobola wuyo ozadde omwana wo oyagala zaala mwana omu Mwamisozi embeera ekalubira ddala jjukira tewalina mulimu nange nzadde sikola maama yatulabirira Mwamisozi nze nali obumondo obuzungu n'omuzigo omuganda bannaake ng'obuloneza pampa nga ne sabbuuni maama yatuwa omanyi okubanga maama yabalabirira nembeerawo nebulanga mutuufu kintuuse nga gayi taliimu yadde nga gayi teyeefaako Mwamisozi nentuuka n'okujjanga ssente mwoli taata w'omwana wange omukulu nsapootinga eggaayo ono ndabe nti afuna omulimu nga wa ng'era waŋŋamba kalo amunyiza omulima ne mugamba oba renti yampeddeko oba kino nansindikirayo sente oba ne mugamba ndi mulwadde nampayo emitwalo nga 2 nakugamba bangambye nge nesasula esente ku stage okumpa takisi bangambye nkole kino n'otekayo namannya ge nagenda nazirecevinga n'omugamba omanyi
genda osasule genda olabe emikwano gyo otandika okukola naye nga gayi teyeefaako nga bw'omuwa ssente adda mu zinywamu nakufuuwamu omuntu bwe oba obuyaga bwe neegezaako ne bwa kati nze sikola maama agenda tulabirira paka ddi tulina omwana amata gava wa maama era oyo gayi yampanga ssente bambi nze ngulamu ebintu by'omwana ngoye keesi nze kennyini amatata omwana ng'oyo omukulu bambi nga naye tamanyi nti nina omuntu afumbirwa kuba namubuuzanga ki ekiddako nga sinnazaala nga sinnaba kusalawo kusetoleka ndondo gaye nga mubuuza ki ekiddako nga gayita kutula kati lumu najjako eyo wamabi wange omuto ne mugamba maama mumbuulizeeko akyanjagala oba tanjagala naye n'agamba olaba simanyi oli omuwala alina omuwala gwe yazaalamu omwana omulala kati ne twogerako kyekyasigala otwawula mu kusooka temugamba anagamba omuwala namuzaalamu omwana asooka yali nsobisa kuddamu muzaala mwana wakubiri negamba kale nensirika nga sizimanyi ti omuwala oyo yamuwasa kyova laba apalapala natakutula maama n'amugamba mbuulira omwana ono njagala omute atandika obulamu bwe ngaawe sinaba kusetolinga n'ono ojjukira naliyo lwa mbeera kati we nagenda neezayo okusoma nga nkyalina choice okusalawo omuntu gwe njagala ombeera naye kayi n'agamba tujja kulaba mami nja kuba nkuddira naye nga sigeno ziraga nti tayagala kunta ate tayagala beera nange ng'akola buli kimu ky'oba omugambye ng'akikolera mu misozi naye nga tali kunyega kunfanira tali kugamba nti oba kino simanyi oba osobola okufuna ekifaananyi ekyo ensirika negamba maama nze sigenda abeera wano ngayo oyo muliizi emyaka 6 nyingidde emyaka 7 sigenda mubeerako nga munnange siwe nazaalira omwana wange nefuna olubuto nenzaala omwana oyo kati awo najja ewa maama era omulundi ogwokubiri nga omwana waali bebi netumukweka maama namugamba mbuulira ekisembayo ku muwala wange nemugamba maama kati oba ayogera oba tayogera yamanyi kati wanaanunawo kinga n'okunjagala tanjagala nagamba kale nkwagala naye kyalina ebinkutte sinnaba kusalawo mwamisozi muliiza emyaka 6 nyingidde ogw'omusanvu nazaalira omwana wange oyo okubiri negamba gayonoka mumwisonyiwe ng'alaba oba olina omuntu gw'oli naye najja naye nga tabanja vanira naye ng'ajja kukolera buli kyoyagala ajja kutwala mu kifo kya bbeeyi kyoyagala bwe noba lugoye ajja ddukugulira bwe ziba ssente ajja zikuwa bwe ba simu gy'oyagala ng'ajja gikuwa naye nga teri bya vanira naye nga takuwa sigino yonna nti oba ngenda setolinga naawe ebintu bwebityo ngayine muta egamba maama nga ne maama amwagala nga ne maama amukaabira oyo maama omuto kuba yali gayi muntu mulamu nemugamba maama alabika oyo si wange kamwesonyiwe nendeka gayi nefokasinga kwoli ate gwe nafokasingako nga ninga avudde mu gundi kwegamba oba nkyogere ntya nga kavuyo keereere nembeerawo nga gayi oli takola oyo mwana azadde omwana nga okubiri gayi takola netuuka bambi netendewalirwa nagamba sigenda newankubadde nina omwana wange oli namuzaala wa yekka nzaddewo wano naye sigenda kutuula nyongere nzaalewo omwana owokubiri wano nzaalewo n'owokusatu nga nazaala yatulabirira tewali future gaaya ali aido tafaayo nakola zokolawo zadba wano tewali future nengera neneetugga nabaana nenjitugga tutu nenga kati kambeerewo mbala ekiddako embeerawo kati nenkubirako anko wange omuto yali abeereyo mu Mbaasa nemugamba anko embeera ng'ensusseeko wano omwana wange yijja ku mabeere nti sigalina nga maamisozi ne bwempa embwa ng'ennuunamu eryamu nnyaanya na supu tendyanze anko wange nagamba kale jangu ommuleko nga nina stress maamisozi nze golaba omwana namulekawo nga wa myezi gyali 10 gyali myezi 9 namulekawo nemulekera nazaala wange nanko nasindikira sente nenga kangende neddaabululeko nensabe kumpumuze ne ku birowoozo
anko wange oyo n'asirika ssente neninya baasi era emitwalo 15 nenkolaawo shopping. Nze nno mu kugenda nagenda na buli kyange nga manyi sijja nakudda, naye munnange byankolaawo binnamalayo emyezi 3 nenkomawo ng'obwongo buli yokke. Kati bwe nadda nensaba ndoza bye bali baakola Mukama n'abinkutulako byali bingi bambi. Nensaba nenkomawo ewaka. Misozi bwe nadda najja mmazeeko. Nze golaba saddayo ewa Gaayi. Nasula mu ddiire wa nazaala wange. Oyo sister agamba she cannot move on. You can because nga tonnasalawo. Nze nagamba sikaakumansa baana sibamansiza nga njagala naye wano tewali future, tewali emyaka ena gye mmaze n'eno famire siraba kye neeyongeddeku wabula bo be banfunamu sina kye mbafunamu. Nedda, I have to go. Bwe nakomawo nze gw'olaba baakola buli kimu, nazaala nansojja naye nga nvaawo ne ngamba nja kwebaka mu ddiiro ly'eppaka kuba we nagendewo omusajja kuba twali ku poloti emu nga ziri 2 naye nga ziri wamu kale ajja kunkwata ate nfuna obulwadde oba siriimu. Sibaddewo myezi 3. Kye nakola ngenda pakingamu obuntu bwange obutonotono okwebisinga mu nnyumba nze nali nabikula almost ebisinga nze nga ngamba njatwala ngoye ebisigadde ngenda kukola ki, ngenda bimulekera. Munnange nga mbeera wa Nazaala nga jjukira alina buno obutebe bwa Johnson nga nzijamu obutto. Nenkola ki, nenteeka wansi neneebaka nembeera awo nenoonya akalimu nengendeyo ku Serena. Bali baagala bakozi okutuukayo nga HR ayagala byakusooka kutundula vanira okuwa omulimu. Neŋŋamba ogwo si mulimu mutuufu, bw'amala otundula vanira bwange ate nangoba bankoze loose nenvaayo nengenda eyo. Waliwo eyo mu Kajansi eyo nengendawo omukyalo omu gye bandagirira nga alina ka restaurant nentandika okukola. Nembeera eyo nenfuna omulimu nenkola nembeerayo nga akasa omwana ali wano ne maama nazaala wange ate yaleeta yonka. Naye ng'omwana wange nakomawo ng'omwana tafaananika, ng'omwana bamusibira mu nnyumba, ng'omwana yaseeyuuka enviiri nga Bamisozi ng'omwana agenda mu mwaka naye nga Bamisozi omwana tayavula. Omwana tayavula kozi otambulira ku bisenge, omwana tayavula, omwana tategeerekeka nga kati omwana ng'afuuka omugogo. Munnange omwana yali omunene omulungi ng'omwana atategeerekeka nga bw'omulabako nenaku ekkwata naye nga bo tebakiraba ng'omuviiri gwamusenyuka baagaana ogusalako yenna yakogga yaggwamu ekisajja ekyali ekinene. Mwamisozi nga mbeerayo nga nkola nga nkonganya obusente bwange nga nkubira taata w'omwana oli omukulu nga mugamba mali njagalayo ku ssente nti mmeka mali yali mitwalo 2 kazimpa ngenda noonya akazigo kange nga mpangisa omuzigo gwange gwali gwa mitwalo 5 nga nzigyayo omufaliso gwange gwe nalinayo eyo mufumbo nalinayo omufaliso gwe nali nagenda nagwo gwe nali nga nkozesa ku ssomero nga ngugjayo nga ntwala baafu Kasero Butamu nga ntandika bulamu nga mbeerayo nga Mwamisozi nkola nga mbeera muzigo gwange nga nzikakkana nga ngenda nendaba ku mwana nenvaayo nga nali nakakolayo ng'omwaka nga namanyiira dda ngezenzerawo nnyirira neewa obudde awo ebiseera nga sirina relationship yonna gye ndimu kuba nagenda e Mombasa nga neewa obudde. Kati lumu waliwo omukyalo oli yalinga gye nabeeranga ngamba waliwo omwami akwagala oza njagala nti ye ayagala kuwasa yakwegomba naye namuwadde ennamba yo konze kale tugenda nga nkubira nga gayanga nga njagala kusinkana nga tusinkana awo ku Mukaaga ku Mario's awo netwatuuka nga ngamba nze ndi mulokole siyingira mu kifo kino nga mugamba naye eno restaurant sibabaala bokka eno restaurant batundawo ki enkoko y'oluwombo kuba yasiganga okuntwalawo nga gaya nekyangirako kyokka yandeese nga nvaayo nga amaziga gampitamu nga ngamba kyokka nzija ewaka obudde bugenze ate neeragiddewo kati mba nvaayo nga nsinkana ne gayo omungangamba munyabo
nsobola okwogerako naawe kiki kokaaba mugamba biwango saagala byogerako nti kale mpaayo eddakiika munnange nga muwa obudde katwogeramu awo ngagamba tuddeyo wali ofuna ekyokulya olyoka ogende nga tutuula nga twogera nga gaayi bannaye agamba nze neefuna omukisa omufuna omukazi nga gwe nanzikiriza simanyi bannooza ekyapa mu mannya gange nga gayi yeyogerako kandya nga nnywa nga mugamba kati njala kudda waka nga ngamba obeerawo nga mubuulira nga bambi akwata emitwalo gyali oba ebiri ng'agimpa nga ninnya takisi nga naye agirinya amanya kutuusa w'obeera kantuuka nga nvaamu kukuba wenina okuviiramu nga nyambuka ewange nga ava addamu ng'asala ng'alinnya nga addayo nga nkubira essimu katwogera emisozi ng'omusajja akuba essimu nga twogera emisozi gagayi afaayo gagayi egigenda lindudde ogwa mukwano gagayi anfaako gagayi akola byesirabangako bye batankolerangako gagayi yeerowoozaako akaviiri gatonnamugaana gamba byenviiri ezo nga zikaddiye nakuwa ssente genda bazikyuse mami ensawo eyo ng'agireeta obupale ng'abuleeta bannange nga tubeerawo ndooza gwali omwezi nga gumu oba ebiri nga tetutundula vanira ate bwe twatundula vanira keya neesukkako kweri bambi nga gaayi nga nnyumiza ennaku ye nga gaayi weeyo neiba waffe weeyo Rwanda nga tubeerawo nga gaayi mu emisozi nga ndagalaavu yonna singa nawe nyinza gikunnyonnyola bambi nga kyalaba wembeera nga tutundulayo nayo vanira ewange nga mulaga ku mulimu weekolera nga ŋŋamba yali musuubuzi ng'ayambaza abasereebu yali atunda ngoye z'abasajja ng'ayambaza abo basereebu bamu abayimbi ngamba sikwagala waawo bagenda kukukwana okola ssente mmeka ngenda zikuwanga buli lunaku nti kale nga nsooka ompeemu obudde bannange ensobi gye nnakola nze gw'olaba gayi namutwalira jjajja wange omulaba zaala mami naye gayi saamutwala mu butongole bazadde kumulaba era nga nzizeemu ensobi y'emu eri engavuddemu ngazzeemu waliwo ke nneerabiddemu kapaati ate nga nako kakulu kati munnange we banzigyako omwana n'enkomawo eno e Kampala eri gye twali tubeera nga nina okufuba okulaba noonye omwana wange gyali nze saasoola mwana yenjala omanya omwana wange waali kuba embeera gye nnakuliramu nga saagala bintu byakusuula mwana wange mulekeyo nga simanyi bimukwatako kati nga ŋŋendawo omusajja we yamanya nti nkomyewo ku kyalo ng'alina omuwala gwapepera naye muganda wange gwe yaŋŋambako bwe nabakwatako naye oyo era kirabika yalimu nga ayimba oluyimba lw'eggwanga nga batundula vanira y'oyo kati mu misozi nga omusajja avaako ku kyalo enalimanyi nga basengukawo nga bagenda ku kyalo ekiddako eyo naye nga tannavaawo ku saaloni nga ŋŋendawo nga mugamba nze njagala oba toyagala kuntwala wammwe kulaba mwana wange nze mpa ennamba y'omuntu yenna nga mulemerako nga muyisaamu eggaali nga manyi omuyita ne mugamba mama akuyita watuuke waka nga nze muyita ne muyisaamu eggaali nga mulinako obusungu ne mugamba gwe wanneegaana ate nga saakusibisa ggwe ne mugamba njagala nampa ennamba ya mukulu we nenkubira mukulu we ne tubeera nga twogera ate mamisozoza mukulu we teyadda mu kunkwana abaana b'engeri tebatudde munnange nga mukulu wandagirira nga ntambulira ku ndagiriro nga ŋŋendayo nga ndaba omwana wange nga ndaba maama muzaala nga biwanvu omwana bwe yamunzigyako si bwe yamutuusaamu jja wange okitegeera nze nno simanyi kati mukyala wa mulamu wange mukyala w'oyo yennyini gwe bampa ennamba yabiŋŋamba aba mujja wange yabiŋŋamba naŋŋamba omanyi nange omwana wo basoosa mutwala wano na wano
era omwana wange yajja obuugi omukono kati kuba nalaba enkovu nga maama azzeeyo mu batabani be kuba baali bagula ettaka wamu nga lya famire ne bazimbawo emizika mu Kawempe. Kati kwe kumubuuza bwe nalaba enkovu n'abinnyonnyonnyola oyo omukyala n'agamba byaliwo ebiti ne webiti. Omwana we gye yatuukira yajja omukono nimugamba ekiki mwana wange wamutwalawo oyo omukazi n'agezaako kalubyegaana. Kati nga nekyana tekikyanzijjukira nazaala wange n'agamba nsanyusa okulaba ne mugamba kati maama njagala kulaba gy'obeera. Nentambulira era ku ndagiriro nengenda nendaba maama gye baali bamugulira eyo kale si gye babaziika ne maama gye yali abeera amuzaala nengendayo nendabayo bwensoma wenambula omwana nga sagala mwana nga neerabire. Kati munnange nga gaayi nga ŋŋamba kati kyekiseera ove ku mulimu nga mugamba kale kuba nali musabye obudde nga neewaamu obudde nga njaneeki nga nkyaba nja kasente bali tebannansasula. Omukazi era bambi teyansasula nga ngenda njogera ne landiroodi wange nga nzigavayo ku mulimu nga nzeeyo ebintu byange nga nkola ki nga ngenda nzeeyo n'ebyewaka nga mpa ssente nga mitika tebyali byetaagisa kinayinamu omufaliso nga omanya ebyekiwala butamu bisigiri biki ebyo nga ndeeta basiddamu senfumbizo omulundi ogwokubiri nga mbeera na musajja naye ng'ono aliisi jjajja amumanyi. Kati eri gye nazaala akaana kange kano akookubiri oli omusajja anywa enjaga bo be bajja ne balaba ku jjajja ng'ali ewa kojja nga jjajja wange mulwadde baali bamuleese. Kati ne mbagamba ne beesitula balamu bange ne maama ne bajja ne balaba ku ki ku jjajja. Naye omanyi jjajja kyeyayogera jjukira ebiseera ebyo nali mukovu nga ndabika bubi. Bannange jjajja yakuba enduulu n'agamba muzzukulu wange mwamukola ki? Muzzukulu wange yalwala mwamusiga obulwadde mbaleete mumuwa mmere. Naye jjajja yali teyeerya ntama. Jjajja ssebo ekiti yakiyita kitiyo. Nazaala wange n'akanya kwewozaako anti ayonsa naye nga n'omwana yejjako ku myezi 4 anti ayonsa maama ebadde ayonsa obwannakawere bwe bumukubye biki nga bwebwalabwala. Jjajja n'agamba nzisanga ku muzzukulu wange nga mukozi bw'atyo mwana munene. N'abagamba munnange tusonyiwe tugenda kugezaako tumulabirire. Baali balina bye baleese ne babimuwa bakojja we baabalabirako naye yali takyalangako waka. Kale yajjangayo wa mamange omuto ng'amumanyi nti muko naye nga tajjanga mbu mu butongole nga ne bakazi be bange bajjayo gye nali mbeera naye nga tebamanyi nti kale nga tajjanga mu butongole. Ne tukovaayo kati ndi kwono boyikyawodi ono owokusatu ono nga tubeerawo nzijukira navaayo 2013 ng'atandika. Nali navaayo dda ewooli naye ng'omwana namulekayo nga nagamba wendyeseetinga nja kukola ki nja kunona omwana wange kuba neewe omwaka gumu. Kati munnange mba navaayo 2011 ng'aggwako 12 nga ngamba nja kuddayo nona omwana wange tatambula omwana wange atategeerekeka. Kati bwenfuna boyikyawodi ono ne mugamba 2013 awo ne mugamba mune ninayo bebi wange webiti ne webiti ne mugamba bambi nagamba omwana mugjeeyo tubeere naye kuba nkimanyi bw'onaaba tomugjeeyo oyinza okuddingana n'oyo omusajja. Kati kyenakola nga ngenda nimba maama nga omwana ono mutwalako ku kyaki babusalire. Omwana yaliko ebizibu bye biwanvu byesaagala gendamu into details biwanvu kuba n'okutambula kyalisa kya Katonda. Ng'omwana mugjayo nga mpa ssente nga ngenda mukola shopping wamisozi ng'omwana oli bw'omutulira talina walema talina walwadde olwo ngazzeewo omusajja yalabirira omwana wamisozi. Omusajja ono yalabirira omwana gw'atazaala n'amuteeka ku mata nga buli lunaku alina oleeta lita z'amata 2 ewaka n'agulanga bokisi ya pampa
namulekiranga ssente ewaka n'aleetanga juice fruits omwana n'addawo omwana n'adda engulu ng'akera n'amuyisa mu muddo ogwo omusulo ogw'okumakya n'amuyisaamu ng'amugamba njagala otambule mutabani njagala otambule kale bambi yakola buli kimu kuba yali anjagadde yakola buli kimu okulaba ng'omwana oyo atereera era nze omwana wange oyo amanyi nti oyo ye taata we munnange nga tubeerawo n'omwana nga tubeerawo bambi ng'atufaako ng'omwana atambula mukama nga yamanga omwana ayavula omwana we yayavula olwo ali ku mwaka 16 Misozi omwana wange yayavulira ku mwaka 16 omwana wange oyo owokubiri yalina ebizibu bingi byesigenda kwogerako naye nga kwali kusaba nno kugenda buziba Katonda n'abaako byandaga ku mwana oyo mukama n'amusumulula ng'omwana wange atambula lwaki olumu ne mugamba yimuka otambule n'ayimuka n'atambula yagulawo ne taata ku olwo ne tubeerawo bambi tubeerawo kati neŋŋende mu kyalo jjajja n'aŋŋamba ng'olabika bulungi manyi okulonda abasajja abalungi omusajja oyo akulabiridde lwaki tozaala ne mugamba jjajja ŋŋenda kuzaala naye kansooke nninda omwana wange ono amale okuguma munange ne tubeerawo n'aŋŋamba naye lwaki tenzaalirayo ku mwana munnange nga sifuna lubuto lwakano kasuka akawala kange Misozi nfuna lubuto manayo yasanyuka olede yazaalayo alinayo abaana be naye nga yabalekayo ewaabwe eyo bannange yasanyuka yali talina mwana wa buwala yalinayo abaana be abalenzi basatu n'agamba bulijjo nali njagala kukola famire nze nakula nga ndi mulekwa tatange yafa ndi muto mama wange simanyi mayitire ge kale baami ne tukwatagana nga tufaanana obunaku nange ne tubeerawo nezaala omwana wange banaye nga mwana wa buwala Misozi essanyu lyali wali nga nali mwagala nga naye amwagala ngaayagala mwana muwala nga njagala mwana muwala nezaala muwala wange oyo kati ebintu bye ne bifunamu bambi obuzibu ne tuvaawo etwali tubeera ne tufuna ewagazi tulina abaana baffe 2 owange naye ono bebi we gwe muzaalidde banenga gayo litasala ku buyambi banenga atulabirira gayo omusajja atali wa kusaba nga ayiiya nga talina nnyo naye gayo yali ayiiya mwami Misozi nga yamanya nti omukazi akola enjala obeera oli awo nga zze n'owakyo tekisi namugamba kola ku mukyala wange enjala gayo omusajja oli abeera ewaka ku wiikendi lwatakoze n'ajjayo engoye n'ayoza gayo omusajja ataswala kusimula bintu nga ye musajja ataswala kutwala amazzi mu kiigo naabe bwe nazaala nga ye musajja ataswala kutulawo n'awaata emmere n'agifumba n'akufumbira obuugi n'ayoza engoye n'aleka ng'azaanise ate n'agenda n'anoonya ssente gaayo oli yanfaako gaayi yandaga omukwano teyalina nnyo naye nga tegamba ng'afaayo yandabirira yatulabira n'omwana wange netuka ne mugamba n'omwana oli omukulu naye omukulu teyajjayinga nnyo taata we yalinga amwagala nnyo nga tayagala aveeyo ewaabwe nange ne tubeerawo awo kati bebi wange oyo aba aweza emyezi gyali 9 bambi emaali ye nejjira mu paaka yaadi awo ewaabwe okubonaabona yali asuubudde nga tuli mu sizoni ya Christmas akatale ne kakwata omuliro byonna ebintu bye ne bijjiiramu kuba lwi yali nga nteresa ssente ng'agamba akakadde ako katereke n'akwaya 7 n'akwaya 5 nga zitereke naaba ngenda okusubula ng'ozimpa ng'era bwe nkola bambi nga sizitoolako kubanga ye musajja yakuwanga ssente z'emmere n'akola shopping nga nnyuse bino sabuuni sukaali biki migaati mata nga tebiri kuzirise nate nakulekera ogumu ekitundu ate nga wiikendi akulekera 2 ate ng'alina okujja n'enva ng'akubuuza maama oyagala kulya nva kino mugamba oba njagala nkoko oba njagala kyenda oba njagala kye ng'ajja kigula ekibuye n'aleeta ng'agula fruitsi obwo obutunda nga bubeerawo juice ng'agamba famire yange temulina kunywa amazzi nga ndi mulamu nkolerera mmwe ku mmere nga mugerako mutya amazzi mulina okamula obutunda oba juice mutabule munywe
kale bambi nga netubeera buli omwagamba oyo omwala alabika yaloga omusajja mwami Sozi omusajja oli yanfaako yafa ku mwana wange ale nga bambi tetujjula nga yega yagenda nakutera baadi nga takirinaamu buzibu kati we nali nga sinnaba nga tukyali nga sinnaba kuzaala awo basinata mwana nga nze sifumba yagenda nga ku hoteri n'abagamba muterekere mukyala wange emmere ajja nga nkyakola kati bwe nagendangayo ewakawe nga bamugamba lwaki kafumba lwaki emmere mugigula wabweru n'agamba nti sinaagala akwate mu manda bwe naaba atuusiza okukwata mu manda ajja gakwata munefo naawo agira alya ku nfumbire nga nze era niwe mbeera ewakawe nga mwami Sozi sirina kyenkola nga ngenda ozukka nga buli kimu bakinkoledde breakfast nga amutumizza oba sikyo nga kugamba tugende onaabe oyambale bulungi nga tugende wali ku restaurant tufune breakfast bwe tubaawo kanaddala ku weekend nga mwami Sozi bwe tumala okukola kyokunywa breakfast ne tuddayo ewaka ne tubeerako ewaka tuddayo ne tulya lanchi kati awo ne tumala ne tukyusa mwami Sozi nga tugenda nga mmanyi okutwalayo ku sawuna ku massage nga tugenda ku Bembi nga tubeereyo nga batukola massage tubeera mu sawuna ne tugenda mu massage kale banaye ng'afaayo nga ali so protective oli gaye yandaga omukwano omusajja yali andaze ku mukwano neempulira nti ddala ndi mukazi yanjagala bambi yanfaako nga ye muntu yali jjukira atunda ngoye nga ayinza okulaba akagoye mu kibuga n'agamba mami nalabye akagoye kano nga ndi mu kusuubula nga basala neŋŋamba oba kanaakunyumira nkakuleetedde kambalemu ezo engatto nina ekigere kinene nyambala 42 ng'aleeta nga bannanga ng'aleeta ng'amanyi nabadde njaawo nendaba engatto eno gyambale bwegaana njagizaayo ate nga taleetera nze nzekka wabula nekitabani kyange era omwana oyo yakula amanyi munnange ye dadi we era ye amanyi ye taata we wano yakabimanya wano jjo yakabimanya nti si yakolaki si yamuzaala naye nga yagenda ngangeza engoye aleetera nze naleetera n'omwana oba ngatto ng'aleetera naleetera n'omwana nga nekinezi kyange ekikulu ekijja okuwumula era nga newaba agula aleetera bonna nga kale alina omutima gw'ekizadde tamanyi bintu byakwawula mu baana abaana yabayisanga kyenkanyi nnyo naye ng'ate omuwala amwagala nnyo nga amweyitira maama ajjukira yali talina mwana wa buwala kati ng'agamba wampa famire gye nali nnoonya ali njagala nnyo se tolinga n'omukyala njagala tubeere n'abaana bambi ne famire naye mwami Sozi yalina obuzibu bwe bumu sikaati ne beetingi yalina obulungi bwe naye yalina obubi bwe ng'omusajja oli nga naye tosobola nakumanya nga banenda soka nga nemuwakanira nga siyinza nakukkiriza naye munange tubeerawo mweyo laavu kati emaali yaffe ejja lwe yajja nengenda ewaka neŋŋambako kojja natunayo kasente yalina omukisa bambi n'addamu n'akola n'azaalisa mpolampa naye nga tekiringa bwe kyali luli jjukira kati kapito mutono mulina okusasula renti buvunaanyizibwa mulina abaana kati awo munaye ne tubayo tubeera ne tudda ewalala bwe twadda ewalala awagazi ne mugamba obaye tufune omukozi ntandika okukola nkuyambeko kubanga obuvunaanyizibwa bususse nono omwana agenda atandika okusoma suulu n'agamba nedda nze saagala okole bajja kukutwala nzife ewaffe abakazi tebakola babeera waka kulabirirwa kuzaala teri nze simanyi mwami Sozi oba bwe kiri mu Banyarwanda yaŋŋamba bo abakazi babwe tebakola olina beera waka nkulabirira munaye nga nsirika nga mbeerawo bwe twavaayo eyo tubeerawo kati yafunamu obuzibu eyo ne bamukwata emaali yeeyo mu kibuga balinamu ebya bizinesi oba tesasula munne ssente bulungi n'amukwata n'amutwala ku poliisi nkuba essimu y'omusajja tekola ki teyita tebagikwata kati luvannyuma nnyo saawa eyo 6 ne baŋŋamba nannyini simu eno ali wano ku poliisi ekibuye neŋŋamba ekiki nti ye era bambi yasulayo naŋŋamba nembagamba mumpe njogereko naye nenjogera naye naŋŋamba gundi yansibisizza naye bya bizinesi teweeraliikirira
n'abagamba mumutereko ssente mukyala wange era ng'olaba ali ku paniki famire ye. Ne mugamba kale Bamisozi ne bangamba musibe nze golaba nagenderawo ne mu nsonga nafuna shock. Nali sirwaliranga mwana wange naye nafuna shock. Kati munange bwe bamusiba ne ngamba nkoze ntya ne tugendayo ne mukwano gwange ne tumulaba kati ne nkubira ekisi Bamisozi ojjukira omusajja oli gwe nayogeddeko mu paati erisooka eri owa tractor eyajjanga n'agamba mukadde nti bano mbabuulira njagala basome baleme kwonoona school fees oba omujjukira oyo kati nga mukubira nga mugamba omanyi je nti wangi timunanga omwami wange bamusibye nti banaye ogenda kukola otya nga siriiyo yali ali mu misinde gya kabaka namugamba bambi nyamba nga mumanyi kalongo nakwagala nnyo wadde wakola ki wandekawo olwokuba wamanya ndi mufumba naye sobola kwerabira mukazi gwe wankoome nga mugamba naawe nva mu ebyo musajja wange bamusibye ng'agamba kale ngenda kujja agamba sigenda nakozesa mmotoka emmotoka yali mu parking ijja mu muunyi ngafuna ka booda bambi sozi abakazi tetuli mmere ng'ajja ekibuye eri poliisi bali bamugye wano nga bamututte wali ekatwe nga bagenda mutalenkera luzira ng'ajja nga bambi yagirana ku booda ng'amweyimirira ng'awaayo ssente nga bakola endagaano nga bamuta ng'akwata ssente ng'ampa emitwalo gyali oba ebiri oba gyali ebiri oba etaano nga naye amuwa nga mugamba nze tomanyize naye nze nkumanyize ndi family friend ng'amugamba nkikozerwa karo abaana abo beetaaga taata nga bambi amugjayo mu kkomera ng'amwe nga mugamba naye nkwegayiridde mbadde nkusaba osasule ssente z'abaana tebansiba nga ngamba karo ngenze genda okola shopping abaana ole yali yatuweerezaayo omutwalo gw'emmere namugamba nti omusajja baamusibye naye nja kulaba kyenkolawo bambi najja n'amugjayo musanji we n'amugjayo mu kkomera Bamisozi omusajja wange nali muleetedde engoye nenzimuleeta saamuleetera namuleetera ngatto ambala ne tugenda ewaka ne mugamba beera awo nemuleetera amazzi n'anaaba ziri engoye ne tuzijjamu nazisuula n'anaaba omwetango nenkola ki nemuleetera engoye mu kigo n'ayambala nagamba mukyala wange weebale nemugamba nti naawe otubeereddewo badde saakulekerera kuba nakuba neewaka mami wange omuto n'asindikayo ku mmere bambi nekano nadde nakeerabidde munnange olaba omulaalo oli gyenayogeddeko bwe twali neewaka nange teyalaba ku bebi wange nga olunaku lwenzaala yali ava kusimbuliza nte nga azitwala kunywa amazzi kati nandaba nga ava mu takisi nagamba ngenda kujja ndabe omwana munange eyo gye bamuyoolera yandaba nga bebi musitudde naye teyamutunulako okulaba bwafaanana ne bamukwata mbu yali yadduka bambi mu kkomera tekaddamu muwuliza naye gayo oli yandabirira omulaalo yandabirira nze sina kyennayo yanaatakikula yanfaako naye ate ekyannuma omwana gwe yalabirira mu lubuto teyamulabako kati eyo badde mpitiddeyo buyitizi kati munnange ng'omusajja ng'atudde ewaka bamugjeyo mu kkomera nga tubeerawo bwe yakomawo munaye mukulisa ekkomera nze omwana wange yali wayisewo emyezi ebiri yali mwezi 11 Bamisozi tufuna ojjukira nali mulwalidde bambi ng'afuna olubuto lw'omwana wange owookubiri jjukira embeera gye tulimu si nnungi sente zakendeera gayi yatandika betingi yatandika ng'okudde waka leeti bannaye nalabye omusajja yakyuka kati awo ne mugamba lwali lukyali luto omenya obuto olumpisawo bye nga bambi luto olumpisawo paka myezi 4 abakyala abali kuno bakimanyi abamu nga mbeerawo nga mugamba omanyi mbadde njagala kukola ki kukola wadde nga nina olubuto nga ngamba tosobola kukola
nga mugamba kale nga ntandika nziramu nsika ebyokulya byange nga nneyo gye mbisupply nga ne babitwalira mu kibuga sumbusa ezo kuba ndi expert mu sumbusa mwami Sozi naye kanneekubira obulango ndi expert kale mu snacks ezo nze sumbusa kyekintu kye nneekakasa okukola mu nsi muno mmanyi okukola sumbusa eri quality ewooma nga nziramu nzikola nga ngamba kale kankolere ewaka wano mpola kati nga tubeerawo awo naye era nga embeera si nnungi nga tubeerawo mpola kati oluto luba luweza emyezi 7 awo amanyi nsigagenda gankendera jukira amanina okukeera ku sigiri nkole ebyokulya bino bitwaleyo eri gye babitwala eyo ku kyaki waliwo omukyala musoma yabitwalanga mu kibuga nga zitundira mu kibuga kuba mu kibuga bazigula ssente nnungi baziranga oba 5 oba 10 ate nga ku kyalo za 2 nga nkolayo ne bano ababa n'emikolo gy'okwanjula nga mbakolera nabo nga babuukinga ne mbakolera nkolera waka wange awo nali nagulayo essigiri ennene kati emyezi egyo giwera ewaka tulinayo okumanyagana eri ebusoga banzaala nga batugamba mulina okujja mwena nga nsitula abaana bange n'olubuto lwange nga tugenda 3 n'olubuto nga tugenda nga jjajja yali akyaliwo nga ngamba ye olabika si bubi olabika bulungi kati nga nali nagobidde brother wange oli gwe twali naye waka wase brother wange nga mumanyi nonyezekayo omukozi kuba kati abaana bantawaanya kati nina olubuto olukuze naatera okuzaala ng'agamba kale naye nkuzizaako emabega kankuzeeko emabega katono bwe nali nga we nazaalira nga sinnaba kuzaala ensobi eno gye nakola era nsaba abakyala bannange oba batannafumbirwa temukikolanga kano kalowoozo nze nali nkyaza nnyo nali nkyaza nnyo kuba nakula ewaka mami wange mama waffe etwabiranga ng'akyaza kati nze n'emireeta n'ene ow'omusajja nali nkyaza ate nga nfaayo nnyo njagala nnyo okusanyusa abagenyi saagala bangeye kati nengenda nembeera neokazi ne sisita wange mu mama waffe bagatta taata ne mama wange kati nembeera n'omwana oyo we nabeera naye ng'ali luto lwa muwala wange nembeera naye kati omwana nadduka ewaka mba ngenze mu kyalo ne mulekanga mugambye genda wa brother wo nogenda yitirangayo ewaka oyoze osiimuule oggalewo ogende tosulayo sobola kulekayo na musajja nti kale munnange nze kyesaamanya nti omusajja yali amutawaanya kale nafunako omukozi awo ng'oluto olukyali luto ensobi zetukola abaana ab'obuwala mukwano gwange yamunfuna yali musisita we bambi kati akawala ne kagamba ekiro ankabeera nkwatirira kabina esikiwa birowoozo nemubuuza n'abyegaana mukwano gwange nanona sisita we n'amutwala yabinganga nagamba ndowegendereze baaba oyo ensirika kati muno sisita wange kazini sisita wange ngenda mu kyalo ngenda okuddanga ennyumba yagimenye n'atwala ebintu teyasiibula kati tuba tugenze mu kumanyagana mu kyalo eyo ewalala eyo ekyaddoodo nga mpira maama we abyogerako bangeya nga mbuuza jjajja nga ngamba munnange omwana yagamba bbaawe yali agala mukozesa yamukwatiranga yamuteeganga mu biyigo buna era nga nze golaba sibuukanga nga nsirika nga nkirika nga tuvayo eyo gye twali nengamba Fiona n'atansiibulako namukola ki nga namwagala nga munamubeererawo nga namulabirira nga namuwa buli kye nalina n'atansiibula kati omwana yatya okuŋŋamba yadduka buddusi n'agenda munnange nga tuvaawo awo etwali tubeera nga tufuna ennyumba ya double rooms etwafuna nga nfuna akagundi awo nali olubuto nga nfunayo omukozi bamubigira eyo otololo kawa luzungu bwe baleeta omukozi ng'omwana atandika okukaaba yali ayagala nnyo muwala wange nga mubuuza kiki nga ngamba mba neewase anko nampeeweeta
nga netandika okiteekako ebirowoozo awo nno nezuukuka ne mugamba ekiki nti ye nenkobera omwami yamundeeta ne mugamba twala omwana ono saagala akole ki afunire wano obuzibu omwana nakubanga anyooma nga atakyampa kitiibwa mpisaamu amaaso bakyala bannange olabanga omukozi wo ng'akyusiza attitude yali akuwa ekitiibwa manya nti nnyinimu mulya mu sowaani y'emu okitegeera omukozi tasobola kwebaka oba kulaba bwerere bwa bbaawo naddamu n'akuwa ekitiibwa tebakikulimba ekyo. Love story eno era wano we ŋŋambira abasajja nti mbabuulire abaana ab'obuwala abo ne bw'aba muwala nga wa wansi atya nga tugeze obadde olina omukozi awaka olunaku lwe weebaka n'omukozi wo alina tolaba nti abasimaati yasoma simaye yava mu kyalo simaye alina enkyaja simaye enjala ezimu teziriimu ebigere ebimu tebiriimu njala ebyo byonna kafanku n'aliwabyo abatakyakola makulu omuwala oyo alina engeri gya upgradinga ekyokubanga mukazi wo minisita akine mu Peacemark Council jaji kansala n'abakyala simaye ye secretary mu bagagga kwagalana ebyo biba tebikyakola makulu omwana ow'obuwala ono omuto yaaya alina engeri gyamera amajimbi alina engeri gyasituka natandika okwerabanga maama wawaka era nga ye alaba ono talina kyamusinza anti balya ku mmere y'emu baagala ku musajja y'omu kakati otandika okubeera ku bugubi kyova olaba abantu abamu bitandika ng'ebyokusaaga agenda okulaba nga kimuzimbira bawunzika bawadde bano abaana obutwa babatuze nga babasse nga teyamanya kiyayingirira abaana abo abawala oyinza okuba nga wasoma naye kasitowe okka n'ogenda ku levo ye n'omwagala n'omujja munnika ne mugisuula eri n'erengejja oba muba mugikasuka n'eremera n'eroba mu kagundi akakwata mosquito net kasito obikola ebyo ebyokugenda ng'otegeeza abantu bo akaana akawala kakukikinalako ne kakugamba gwe ssebo tojja kuvano ng'ebweru konvoyi ekunonya oli wa kitiibwa akantu nga kalina engeri gye kakuwambidde mu kisenge ne kakiggala ate nze ddadi tojja kuvano nga tomaze muba ku dayiningi nga mulyanga omukyala akutudde wano nako katudde nga mu baana bwe mutuula ku dayiningi ogenda okulira wansi nga kayisa ekigere nga kakusomoza kati nga kakulinnyako nga kakuwa sigino muyita mu lukuubo muti nga kakusika essaati nze ddadi nze mpahaaga bannange otandiko gwe sisita kyayogedde kituufu n'olwekyo musajja munnange byonna bikole naye olunaku lweweegatta ne maidi awaka amera obwebindu n'aba nga ali ku sseemu ate nga ddala abeera ku sseemu levo kati oli kikyamusinza nga baagala ku musajja omu naye olummanyi olutandika awo simanyi bw'omalako nalwo tusanga okusomozebwa but amidst all that there is a way katonda gyatuleeterawo bamalayika abatono n'abanene abawanvu n'abampi abaddugavu n'abeeru newankubadde sisita ono yasoomozebwa naye era mu famire ne mubangamu kati nga kkojja oli waliwo kkojja yeekandaga nga bogera ku olubuto ne taata lubuto naye waliwo kkojja ono era bambi n'afuba n'amulambula ku kampasi n'amuleeterayo omutwalo amuleetedde requirements 10 lyamuwadde bambi mbabaze 10 nga liriko olugoye liriko enviiri oba liriko ki ekirala naye ng'abireeta mu mukwano bamulaba nga taata ku ssomero abantu abo mu bulamu bwaffe bw'obangayo n'omu babiri obajjukiranga ng'ensi ekuzoganyanga abalala bakurejectinga munnange ono omu ababiri abakuyimirirawo obajjukiranga njagadde kkojja ono era bwe yagendanga munnange omwana wa mwannyinaze kakati atasoma era n'anoonya sponsor teyalina baana n'agamba mwana ono kaagenda asome abantu ng'abo mukama abatuweera omukisa abakkiriza okukozesebwa gayo ono wa Red Toll saamwagala lwa nsonga engeri relationship yabwe gye yatandika ono yali mbeera kati oli kyatwala takimanyi n'embeera eyaliwo seewuunyiza nnyo ebizze bibeerawo naye eriyo amaka nabagambye nga ntandika nti eriyo amaka g'ofumbirwamu nga gwolowooza ofumbiddwa muntu omu owasiza muntu omu nga kika kyonna kakati ono yali mu competition ne Nazaala kino bakiyita ki
Nazaala ayingira obutereevu mu kisenge ky'omwana. Nazaala ajja n'ayoza engoye za mutabani we eyawasa, n'azooza n'ayolezaamu ne panti ng'onaalina mukazi we. Nazaala ajja nti mutabani wange ayagala kulya kino, manyi gwe tomufumbira bulungi, kati gwe mulowooza kiba kiki ekyo? Oba olowooza obiwulidde, oba olowooza obirabye nga bitandika butandisi, bye bino. Bw'otwala omukyala atali kiraasiyo, kino njagala oba nje nkireete mu kiggula luggi kubanga kibadde tujja kyogerako olulala. Omusajja bw'atandika okubba ssente zo, mugenderere bino, nkiddamu abakyala, omusajja bw'atandika okubba ssente z'awaka n'okitegeera nti omwana awaka mubeerawo basatu, kale bana, bebi gwe mulina wa mwaka gumu, omuntu aliwo omulala mukozi, ate omukozi omumanyi. Bannange tusobola okugaanira abantu olumu nga tulina ensonga zaffe, waliwo omukozi nga si mwemakuze, nga tabba yajja ate oba kutereza bulamu bwe, kakati nga agenda mu gw'okubba ssente, ng'omukyala agamba nti bannange omwami wange mwagala, ono omukozi twaleeta muleete, naye bazima gali nti ono omukozi si yatutte ssente, si yazitutte, era mu nnyumba omwami wange mwagala, naye omutima gwange gwesibye ku musajja eyatutte ssente. Omusajja bw'atandikanga okutwala ssente awaka n'azeegaana, kola okunoonyereza. Ekimu ku biri close ku musajja ono emize gye kuba ku betinga. Nkiddamu, kola okunoonyereza okukwo. Awaka bwe mutandikanga okubulwa ssente, ng'okunoonyerezaako kwonna kukakasa ssente sigwa zitutte. Omwana gw'olina muto ayavula bwavuzi, omulala gw'olinawo omukozi ng'omumanyi tasobola twala ssente, n'omutima gwo nga gukugamba nti balo yatutte ssente, oyo omusajja aba yayingirira omuze gw'okubetinga. Zaala, kola okunoonyereza olimbuulira. Munnange batuuka ekiseera nga tebakyaswala, batuuka ekiseera nga baafuukira ddala abasiru abatakkiriza kakati ebintu bisobye. Awe mutandikira, Katonda bw'aba takutaasizza. Abo abasajja balina n'olukujjukujju kambabulire. Abasajja abayingiddemu omuze gw'okubetinga bayingira mu buli muze ne weewuunya. Ebintu babijja waka, balina olukujjukujju, asobola okujja n'abaako akantu kayonoona mu TV ate nga takwonoonye, naye ng'aseetudde kaseetule, ne mukanya kuteekako TV nga tekola. N'abagamba kangitwale ewa makanika. Njagala kukakasa TV bw'efuluma, eba efulumye, aba tagitutte wa makanika, agitutte gitunda. Fridge ng'ayinza okudisconnectinga connectemu mu fridge neba nga tekyanyogoza. Kati gwe omukazi gw'ogenda okukaalakaala ne fridge ogitwale ewa makanika, era omusajja yagamba kangitwale. Olumu ye yagigula oba gwe wagigula, oba mwagigula mwembi, ng'agamba kangitwale ewa makanika. TV fridge okanga ndaku complaininga, TV teva wa makanika, TV banange makanika ye abachi. Omusajja bw'agamba ate makanika oyo bamuŋŋamba, era ne bwe nagendayo mwoyo yaŋŋamba, naye lwaki fridge ogirese wano, ŋambira wa complaininze, n'alekawo ekiboozibozi. Makanika gwe yatwalako fridge obeera omumanyi waali, oba omumanyi, ogenda okuzuula nti balewako ebintu yabimalawo. Nga bwe bajja okumunona, ebirala babiwambye, eno bamubanja, eno ali mu kudduka. Kitandikirawo, akabonero tokazannyisanga. Mukaliremu, mutuuze, yiiya pulaani B ng'obudde bukyali, okutomera kuba kukwolekedde. Abamu yes babeera baataataganyizibwa, osanga ng'oli yali akola bulungi emirimu baamubba, kati ebibyo omuliro gwajja ne bimali n'esaanawo. Kati abamu mu kuyiiya okusurvivinga, mu kuyiiya okubbuluka, okuvunuka embeera eyo eba yabajjira, mwe bayigira n'ebintu ebyo. So onoonya engeri ey'okuyambamu omwami wo ng'obudde bukyali, naye obwo obubonero okugambye nti akabonero k'okuba nga awaka ssente zibula, nga mwoyo akugamba nti musajja yabba. Omusajja bw'atandika okugjawo ssente zo, yemakulidde mu busawo, omanya nnaku mbi zibagidde. Bwe kuba kusaba mulokole yongera amaanyi, bw'oba musiraamu omusaala ogunyweze, kubanga ennaku embi ziba zibagidde. Gwe nkulekedde challenge, noonyereza mu mikwano gyo, ojja kulaba. Maama ono yali yajinya mutabani we, neeyo tuveeyo kubanga ebyo sijja bimala kati.
kakati ajje ssente ku taata w'omwana kati azireeta eno mu bizinesi zibayambe abakyala bwe batyo ba risking kyova olaba nze saagala kulya nkoko wako omukazi gyaguze njogerera wano ku screen omukazi beki ewange byonna togula bintu togula kaza akulaga nagamba bebi nyambako kana akagoye kanyumye nga nzondaga otyo olugoye bwe lwanyumye nga sinze naluguza kisima katolo kyanina buba kufaayo kajanja kubeera insecure kiba kiki ekyo but I am not comfortable. It is me who is supposed to buy those stuff. Ante nga mbigula manyi waliwo aboogera nga tebagula mbigula kaza gama kana akagoye kanyumye teba nakaguze nesatu omukazi asobola okugamba olugoye olw'emitwalo 2 nti yaluguze sanu nga mama engoye zammwe tebaziseera kumba omuyaye yamugulidde olugoye obujiji so ziweefuga oli kusho toteekamu nnyo buntu ekintu mba nenkitwala person. Omukyala akubidde taata w'omwana ataddewo ekibeera amuweereza ssente awadde ono bebbulule akugamba ssente nazijje ku maama ate nazimwewozeeko bwewozi za kibiina yazinteresa nga tomanyi gye zivudde. Maama abasajja tulina ennaku wulira obujja nebbuba bwe byegasse binsumbuwa. Mumpuje bampe ku mazzi ndakasira nfa. Bannaye tulina obujja era abakazi mutuyambe byonna mubikole ne mukimanyi nti ffe tulina obujja. Ate tetusonyiwa kati mpulira kiringa ekituuse ku nze maama akubidde omusajja oli maama amuweereza ssente ataziwona nze ne bwe nzitegeera nti nga zibadde zitujja mu kizibu nkugamba ekizibu twali tobye mungu yali tujjemu si yeno engeri yokka gye twandivudde nze nina obujja obutalina lwakuba mmanyi okubukweka naye maama mbeera nfiireeyo mu kimugunyu. Sozi shoko kankole sheggwe banne kankole sheggwe okumanya kinnumye ate eri mu maaso gye tugenze maama omusajja munne yamugye mu kkomera nga tamanyi nze nkuyambye lwa Carol ndi family friend nyoko family friend tumbavu siya olaba kyova olaba abasajja kambabuulire we will never trust your friends. Ate kambabuulire omusajja asobola okubeera n'emikwano ne girl friends omusajja naye mukazi wo si kyangu kubeera na male friends. Ennaku zino mukazi wanti atandika ye oli amutwala nga mukwano gwe bw'amukwata n'amutuusaako ogw'obuliisa maanyi gy'aba yamufunzizzeeyo yamuteekamu obwesige bwonna nti ono kyali wange bw'amukwata mukazi we akomawo n'akugamba nti oli yamukutte. Simanyi olwombubi ennyo bannange munsonyiwe naye byenjogera ge mazima mpulira obujiji omusajja guze ne gujja munne waagwo mu kkomera. Olumu bwe nti kyobulaba bwe mba nsanyusa endaga bwe mba nnyiza endaga oyo yenze omusajja azze najja musajja munne mu kkomera n'amuwa ne ssente gumugambye mbuno bannange Carol wadde tetwabeera fembi naye wampombera abange shoka njimalire wano ng'oyinze pasono nnyo kati oli ageraga sozi nga bwe mutyo bwe muwulira obubi naffe bwe tuwulira nga mubi tukoze nnyoko mama ate nnyomba nga bwe mutyo bwe muwulira obubi naffe bwe tuwulira obubi nga tulina bye tutegedde ebibatuuseeko. Mama abange wabula sho njigadde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe and we all say amen Mukama otuyambanga. Kino kiba kinene omusajja n'alyoka ajja kujjayo mu kkomera. Maama bw'okitegeera nti omusajja yeyanzija mu kkomera omusajja yali yanjagalira omukazi yali amutenda mukazi wange simabu yamuwombera sima yeyanzija mu kkomera munzigyeko ne bimicrophone byammwe mubiteeka eri maama
kanzije muko kusasi teekako esi nzikiriza nkutegeeze ku Mbabali Memorial School abasomesa bayo balungi abaana be batendese bekira waggulu nnyo. Mbabali Memorial Primary School eryadde ne boarding abawala n'abalenzi nga tusomesa okuva ku baby class paka P7 era nga moto yaffe knowledge is power. Tusesira ku bya academic ebyemizannyo kw'ossako curricular activities n'empisa. Tulina school van okutambuza abayizi so nga ate ku Mbabali Memorial abayizi abakola obulungi kw'ossa abalina ebitone eby'enjawulo bafuna omukisa gw'aba sponsors okuva mu Canada n'ensi endala. Tukutegeeza nti okuwandiisa abayizi kugenda maaso ku ssomero. Tulinde Jeruga Zone Mastowa ku luguudo lw'Entebbe. Essimu noti 772 56 37 noti 3 oba noti 7 noti 9 6 74 noti 1. Mbabali Memorial School. Mbabali y'essomero yange, Mbabali